abanne manze mwattu mwansobera kuba bye mutukola abituka by'amaziga tusimba mulaba nga mutudde mu butebe ne mulinda bikule ate ne mujja mu bitema lwaki temutema bino ebitannakula mulinda atubakulize mugende mweyagale muwoza atwonoonye obutonde bw'ensi we mugoba abalimi we musakalina z'ennyumba mwe Busungu nsooka okwebaza bannayuganda mwenna betuyita omuntu wa wansi nga ffe okubanga bino ebintu byenzize ennyimba okuva emabega ne bannaffe ababadde tebannabiyimba basituse ne bagamba kati tugenda kukola ki nti ebyange nze namanya tebajja bikuba kyova nze ne ku leediyo mulwawo okundaba ne TV kuba nyimbira ggwe omuwagizi wange nyimba ekikuluma nyimba ekikutawaanya kituuke eri be kirina okutuukako naye mmwe ababadde befudde bannampulira zibi ku luno wamba mbadde muwulira Ndugga yekka kati n'abalala basituse bagambye tuli basanyusa naye mwagaano sanyusa omusanyusa ne mulowooza nti ate gwe tusanyusa anaasanyuka nga ffe abasanyusa tetuli basanyufu tosobola kuddira musomesa n'abanga empala agikuba ebiraka n'ogamba nti omwana anaasoma n'amusomesa n'ategeera sooka owa omusomesa bye yeetaaga oluvannyuma ogende ku mwana asobole okuyigirizibwa mutegeere nti ekituleese wano tetuzze kunoonya kyakulya ekyokulya tukifuna tuzze kusooka kulwanirira embeera embi eriwo kuba woolaba basenze w'omulubigi kitegeeza nange wendi bajja kino tekiriiko muto na mukulu tekiriiko mukadde mwalabye omukadde yafudde mwalabye abatulugunyiziddwa buli omu n'ababadde bawoza Yesu akola ekkanisa baazisenze Yesu yabaddewa muve mu bya Yesu akola musitukire mu mmwe maanyi kanisa baazisenze okitegedde bulungi kitegeeza mmwe maanyi nze sijja kubagamba nti tuli ku 100 songs nze nzekka ndi nnyimba 2 200 kitegeeza bano baba n'abalala nammwe saagala muza 100 butono obwo buli omubeera tugamba 100 ku buli muntu naye nga tetuzze kulwana lutalo kubavuma tetuzze kubawalana ffe tuwalana ebikolwa bya gavumenti ebibi bye tuwalana kyova olaba bye tuzze okuyimbako laavu bazimbye nze nazigaana kyova nze byali byannema nnoonye laavu ng'ate gwe njimbiramu asuula ku lusegere gw'empaana ate ekyokulya sikina kyemmuwa kazi baano badda bali eyo ono akabira nina loozi oli akabiraani so mutegeere nti embeera eno tusitudde wano okutugatta awamu twebaza mwenna abayimbi nibeebaza baproducer nebaza bapresenter mwenna abali wano nti kino nze nali nakyagala dda naye kati musindise munya mu ssubi olwaleero ntandikirawo bwe muba muŋŋamba leero zifulume 2 buli lunaku nga tukikola ba buli wiiki nga tukola ki ate tunaatya gira tunagenda mu nnyumba tuzze kulangirira ennyimba 10 eza revolution tusirise nnyo kati tuyingidde mu struggle kye tulina okukozesa ly'eddoboozi lyaffe ffe ng'abayimbi abantu banyigirizibwa nnyo naffe kitunyigiramu kati tutegeka ebivulu tebikyafuna kuba abantu bali bubi naffe tuli bubi abasanyusa si basanyufu ne bebasanyusa si basanyufu kyova olaba kati ne music yatandise okubijja abantu ne laavu tebakyazaagala batugambye muyimbe ennyimba ezinunula eggwanga ensi nnyingi zinunuddwa nga zinunuddwa ku music why not Uganda kuba kati embeera ewaseninze ekintu kisusse obwojja n'omenya ennyumba y'omuntu nga tomukkiriza dde okugjamu ekikopo nga tomukkiriza dde okugjamu olugoye lwanaayambala enkya yiyi teeka ki ekyo tuli nsolo asenda nsolo ne gwe basenda nsolo obuntu bulamu bwaddawa kuba omuntu okugjamu ekintu kye kitwala ki nojja n'osenda busenzi lwaki tebakola system nga wenaggulu we baali bazisenda ne basooka ne bagamba abantu mujjeemu ebyammwe oba wazimbisa emitayimbwa gijjeemu wakiri afune entandikwa naggwe omuntu n'omuleka ku zero neera tusirike bannange neera tusirike kino kisusse kati katuyite mu nnyimba tubyogere oba okitegedde tubyoge kuba naffe tunyigirizibwa of course tetulina ssente twatuuka oswala wano mu loko dawuni tetulina kitulina ne corporate naffe tugisabye tebagituwa abantu batuyambyeko kati embeera tusirise nnyo etandise oyingira mu nnyumba yaffe nze ebyange ennyimba natandise eddoziwandiika buli wiiki ngenda tangayo oluyimba kuba ndi muyimbi ate ndi muwandiisi gogenda kumpaayo offer
ensonga eyo natandika dde okuwandiika ennyimba ezisobola okutuuka ku mitima gy'abantu ng'ate zitaasa kalica n'eggwanga. So bannange tuli ku kaweereege, tuli basanyusa abatali basanyufu. ne kano kankayiseewo manyi TV ziyinza obbisalamu kuba ezimu zifuna ssente ezo. It is a project. Ennyimba ezimu ze mulaba zikwata okukwata, waliwo akagenderere okusuula music alina owaddala alina kyasobola okugamba abantu. Era bino bye tugenda oyimba tukimanyi tebagenda bikuba ku zi radio na TV, naye abantu mubinoonye mubiwulire. Tetwagala mukkirize ng'ombe eriwo mbu tebabiwulira. Tusaba kuba biyamba ffe. Uganda yaffe, bw'ozaalibwa mu Uganda kati kambalageyo, bw'ozaalibwa mu Uganda it is your motherland. Okitegedde? Uganda yensi yokka nga maama azaala omwana n'atamuyonsa ate maama n'ayonka omwana. Bane tuzze wano engeri gye tuli abamu ku abo abasanyusa n'abamu ku abo be mulaba twasazeewo munaayi okuba nga tugaanibwa eri bannaffe abayimbi betagenda kugenda waayi ffe abayimbi abamu tetuli kuyimba mu laavu, mwe mulikolera abantu ebintu ebya laavu mutegeera, kati mugeze muddemu mubikole mutya mubiyimbe. Ntugaanibwa naye kati omuntu anaalyawa kuba tugezezzaako okwagala okusigala nga tuyimba ku laavu sikikukweka, tebakyamwetaaga, baagala tomukweke. Abayimbi ne bagamba bannaaye ffe tetukyagala kuyimba, tugaa ate ffe tunaalyawa nti twegatte tunoonyeyo bapromota bapromotinga ekintu kino. Engeri ensi mbujja erisimayo bakubisa abitegedde, naye ffe baatuganya okuyimba ku laavu. Engeri gye tuli abasanyufu, bannaffe si basanyufu, era naffe tetubadde lwakuba baavuddeyo engeri gye baatuleeza ennyo ne tugamba katujje. Omanyi omuyimbi brand nnene ate alina okusigala nga yeekuumiramu eyo brand obutaswala, okusigala nga afuna akasente kakamutwaliriza. Situsobola kuvaayo n'ogamba nze Chameleone nafunye Range Rover ate nkya n'ogamba bannange neetaaga kunsonderayo ku mafuta. Kati nga ffe abamanyi brand ebeegwa. So weewaawo baba nonga balaba tuli bangi, kuliko ba writer, kuliko abakulu mulasi n'abalala bakyajja lwakuba bajja kubagamba ebyabwe. Kye tubadde tusaba bambi, nze mu nsonga yange emu, engeri gye tutali abasanyufu naffe tebatukkiriza kuyimba bulaavu obusanyusa eri abo abantu betwagala, bemwagala oba tusanyuse n'abo baagala. Era tugenda kuyimba mbu obuyimba obwo obuli ku situation. Omanye omuyimbi y'ensonga, kati omuntu awansi yatugenda tuddamu ne tukulabanga oyimba akayimba ka laavu ku stage owedde. Nze neŋŋamba kati kino ekintu tulina naffe okujja obbakaabirira ne tugamba omanyi tukoze tutya. So yenna ali eyo nga kino kikwatako Revolutionary Artists and Promotions Unity twegasse, baatugambye baagala ennyimba 10 ze baagala okuwulira. Engeri gye ndi producer n'omuwandiisi, nze emirimu natandise dde okufuna. Bapromota bandeetedde bamaneja awo, tulina ku bayimbi abalina ku buyimba obwerabirako. So mujja kuba mubuulira gye bujja, naye nga kyekyo ekisinga obunyiriza bannaffe bajja kwongerako awo n'okwogerako nammwe, naye ng'era ttiimu ekyaliyo banansonyiwa. Naye obuyimba bwa laavu tetukyabuleeta bafaani abaagala obwa laavu. Tetuli basanyufu, just tetuli basanyufu. nga jjajja tanaba kujja. Ekirungi nti abantu abali eyo omulanga guviiridde wammwe, n'olwekyo ensonga gye njagadde nnyo okukkatiriza nti bino si bya bufuzi wabula bya nsonga eziruma eggwanga. Omuntu wa bulijjo ali eyo, oba oli mulimi oba oli kikakati, ebbaala zonna eziri omwo munansana mumanye tezikyakola.
abantu banyiivu kubanga tewali ngeri gyogendako nga nti oli muyimbi oyagala kujoola ngeraavu ng'ate tewali wakolaki n'olwekyo muyimbi akyali eyo nga gwolooza kyenyigidde mu ttooke nkugamba nti obudde tobuzannyisa akaseera ke kano abakitandise bakitandise era tetugenda kuzikiza paka ng'ennyimba oba 10 oba 1,000 ng'eggwanga tuliterezezza munzikirize mpite kale tuyimbe nti omuntu wa wansi muddemu omuntu wa wansi waki omugoba gyabeera keka kayimba kendeeta kaakati bwe budde tubadde tuyimba luli ebintu byaffe bifaamu biki ne faamu bagijjawo dda tekyaliwo ebikomera baabibuuka kakati ensonga ze tugenda okuyimba ze zino ezikwata ku muntu okutandika olwaleero ku muntu wa wansi mutukwatiridde ebbanga mulabye Abudumulasi okuva nga muli bato kakati ke kadde Abudumulasi mubeeko kye mugabana bakko era nkunga buli bwakadongo kamu buli luyimba lukyuse lujje mu kintu ekirala oyimbire ekyo ekikwata ku muntu wa bulijjo tutandika okutunuza emmundu awe waluma omuntu wa wansi nze oluyimba lwendeeta lwero era wenvaano ngenda mu studio sebo nkube ng'omujulidde bandi nayise nayo yeyo bagiyita omuntu wa wansi ennyimba nyingi nyo zengenda okuyimba wabula bafaani baffe mukakase nti nno ebintu ebituufu bye bino bye mulowooza nti temukyabiwulira kati budde buno nsaba muteekeyo amatu mbiwulirize pulezidenti wabakubye oluyimba lufeeko olulaba ku YouTube lujjeeyo luweereze ne munno kuba lukwatako ate nange lunkwatako naffe ffe nnyini tuguze mu ewantu we twagula naye obudde buno batugamba nti ate bagenda kumenyawo nze nali nagula awo emunyonyo nga kwotospa naye era bangobawo ne bagamba ezo ntobazi nze nno kyansookako dda kuva mu korona nenvaawo kakati ensonga ezo zennyini ze tugenda okukola ki okuyimbako bave mu bintu biri bibaddeho tebakyabiwulira njagala mubiwulire ku luno byebigambo byange Dr. Bitone ebibuuzo bingi nnyo naye ansa ntono nenneema mu kusenda basenda baavu abagage baleka kakati mmwe abayimbi abeesisigiriza besiraba wano njagala bagamba kabikkuse bino bifuuse byababaka kusayininga ku lupapula lujjamu muntu bwesigwa ng'omuntu ali eyo gw'ogenda okufuuka kalabalaba w'omuyimbi wo nti bweba tomulaba mu pulogulaamu eno kitegeeza y'omu ku babaka abaganye okusayininga nsuubira abayimbi mwenna okwegatta ku pulogulaamu eno kubanga abantu abatuwagira be bantu abo gye tusinziira gye tuwangaalira be bajja mu bivulu byaffe be bamaama naaka ababeera mu butale babeeredde n'ababaguza omwenge nsuubira kamiliyoni bebekulu ne gurupu okubalaba wano kubanga muli bajjajjaffe ate embeera eno embi mugirabyeko n'okutusinga so kituswaza nnyo ffe abavubuka ate okwogera nga mwe muli nsaba busabi siragidde mujje twogerera abantu ku nsonga ezitugattira wamu tuleme kugattirwa wamu mu kusanyuka kukka kuba kati eggwanga liri mu kukaaba amaziga agaddala saagala mugambe nti temugawulira oba temugalaba kino ekigenda mu ggwanga buli omu akimanyi kikukakatako oba olina oba tolina kuba nalabyewo petrol station gye baleseewo naye ate nga waliwo abatuuze ababadde basenga nga bawana omusolo mbuuzayo ekibuuzo kimu kyokka abantu abali mu lubigi be baleese obwavu mu Uganda abantu abali mu lubigi be balemesezza enguudo obutakolebwa kati ffe katusitukiremu ng'abayimbi ennyimba 10 n'okusoba nzolede nasimbudde ddera nasimbula ddanga bulijjo embadde nkikola n'abayimbi mwena mbakoola baproducer tubalina tuli basanyusa abatali basanyufu kati temutusuubira kuvaamu bisanyusa kuba tetuli basanyufu mutusuubire kuvaamu muliro Dr. Bitone Straight kale babakulu ebbaluwa sindikewo omukulu yannize amanyi obubaka obuli mu nze kimanyi nti yannize munsuula mwagaveera temunfuddeko nze mumpisizaamu emyala ng'ate nze kitamu abalabirira so bannange ekiriwo kiri nti nabagamba sentensi ziri mu bwongo
tuli ku mulamwa gwa kulungamya ggwanga nga tukozesa Revolutionary Artists and Promoters Unit. Kinsaba ba promoter bye tuyimba mutuyambe bituuke mutwegatteko tuwangule. Kale okujja nga wali ayina ebibuuzo okuva eri bannamawulire tugenda kufuna ebibuuzo bitonotono. Nammwe abali wano mumanye ekintu kimu nti ekiri atabaala kyekirya n'owaawa. Tosobola kubanga omuntu w'omu Lubigi gw'obadde ogenda okuyita Enansa Nakole Farm ng'ogenda okuyita ku Big Zone ate n'osanga mbu ye baamusenze gw'oli mu kunyumirwa osanyuka n'okitwala nti oli bulungi n'ogenda mu studio ofulumye ennyimba za laavu ogenda ziyimbiraani ng'abadde aziwagira asula bweru. Mujje tuyimirire tuyimbire bannayuganda tulwanire wamu n'omuntu wa wansi abantu bawagizi baffe babonaabona. Ffe abayimbi biyinza okuba tebinnatutuukako oluusi naye mumanye nti ebituluma ebyaffe byakututikka misolo ng'abazza emisango naye kati ate bali basula bweru. Mujje tuyimirire kuba be tulwanira be bawagizi baffe. Okay.